nsinzira wane Masaka okubategeeza tibyabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira. Byabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni. Byabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera rifari mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote. Twe mu kalulu kano tuwakanya ekibbattaka, tuwakanya effugabbi, tuwakanya ekiwamba bantu, tuwakanya otutulugunya. Ne mwami Babakama yagamba ye kikyamu okugamba titugenda mu protest vote. Ye bubuddeko mwamuwulidde newankubadde yali mulamuzi era naye munnamateeka nga nze wano. Ne mwami Byabakama yavuddeyo n'awoninga bannayuganda n'abagamba temukkirizibwa kubeerawo okulaba ng'abantu balonda. Era mwami Byabakama yennyini n'agamba nti bajja basiba. Mwami Byabakama nsinzira no ku ssaza lya Ssaabasajja Masaka okutegeeza nti etteeka erya Presidential Elections Act section number 31 akawaayirako 4 kalaga nti munnayuganda yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20 okuba ku mmeeza we balondera. Emita 20 kyekyo kifunvu abantu awo bwe bali. Njagala okubuuza mwami Byabakama. Mwami Byabakama yegwere pali yegwa okuli akakiiko k'ebyokulonda. Naye lwaki oyagala bannayuganda baleme kwenyigira mu kusalawo okusinga obukulu kwe bakola buli mirundi 5? Kano akalulu kakwata ku bannayuganda. Mwami Byabakama yawulira Museveni boosi we ng'agamba nti twamubba akalulu nti Museveni namubbako $2 million. Tugenda mu kalulu kano naye ne bino njagadde nnyo bibagamba. Njagala nnyo bagamba ebigambo ebizzaamu amaanyi naye ate ebiseera ebimu njagala bagamba ebigambo nga bisobola okumalamu amaanyi naye nga bw'oba mugumu ate nga bw'oba ofumiitiriza bijja kuwa busungu, obusungu obwo bukuwa amaanyi. Nsinzira wano e Masaka njagala okubasaba nti ku lunaku olw'okulonda nga 15 January bannange mu Bukeerezi enkokola abaana beeyiganga balina ate akantu ke bakola bo. Omanyi abasooka balina obubadi bo bagambye ne banaatera ku makya ssaawa 11 kwolwo enkoko tezigenda kookolima. Abantu ffe tugenda okookolima. Bagenda ateera ku makya buli omu ayimirire ku mutala agambe nti weewe kati mwe abataakola ddoboozi abalina amaloboozi amatono alina akaloboozi akatono ng'aka Edi Mutwe nja kusaba ogula effirimbi. Bw'onoozuukuka ku makya tuwa ffirimbi. Twewale okuyiwa omusaayi, twewale abantu okuva mu bulamu bw'ensi eno olw'okuba nti babadde mu kalulu. Ekyo teryaganyirwa, tekiina kyekyongera ku nteekateeka yaffe y'okubeera n'okulonda. Nolwekyo ekyabadde olunaku lwajjo omuntu munnayuganda munnaffe n'afa, abalala ne batuusibwako ebisago, kyatuleetedde ennyiike ng'akakiiko k'ebyokulonda. Kyatukoze bubi nnyo ne tugamba nti tukubiriza twongera omulanga eri yenna kwatibwako, k'obeere candidate, k'obeere muwagizi, k'obeere ekitongole ky'okwerinda, beeramu tubeere n'ekintu ekigamba nti ekyenkola kino kityobola eddembe lya munnange oba nedda. Ekyenkola kino kisobola okuleetereza obulamu bw'omuntu okugibwa mu nsi eno oba nedda. Nekyo kitukwatako ffenna era ffe nga kakiiko tuze tubagamba nti ffe tubanga ffe tukulembera oba ffe tukola ku bintu ebiri mu program ya roadmap y'okulonda nga okuwandiika abalonzi, ebintu bibeera mu biteerevu bulungi, teriiko okusikanga n'omuguwa. Otuba tuteereza ebifo by'okulonderamu, otwali twanjula enkalala z'abalonzi, tuyise display process. Ebintu byonna nsinga nkakamu, abantu bonna nga bakakamu.
nibo twamala nominations ne tugamba kakati nammwe kusinzira mu mateeka mwino vunanizibwa mwine kimwino kola mu nkoleni eyakalulu kamazima n'obwenkanya ba candidates mugende eri mutuukire abantu bamwe abawagizi bamwe mubabuulire program kijoyina eri eggwanga awo ebintu ne bitandika okwonooneka campaigns zali zitandise bulungi naye oluvannyuma zigenze ebintu bigenze nga bigula bwe biti nawe kitusaba nti ffenna tweddeko twagala eggwanga lyaffe tuwebale ebikolwa byonna gwe candidate lwaki togamba abantu bo abawagizi bo nti mugende mu kifo egindi nja kubeera mu tawuni bweti olunaku bwe ruti esaawa bwe ziti campaign ngenda zikubira kifo bwe kiti mbasangeyo temungoberera mu kkubo saagala mbasange mundindirire ku kkubo wabula mugende eri mu kifo kiri gye mba mbasanga tulabye waliwo abakandisi bwe tulabye ng'alina abantu 10,000 z'abantu naye abasanga wali ku venue tajja nabo mu makubo kati lwaki naffe tetukola bwe tutyo abadde tukikola naye kye tugamba nti ebintu binisonga tugondera mateeka tusobola okwewala ebikolwa nga bino by'okuyiwa omusaayi by'omuntu waffe abantu baffe okufa lwekyo tusigamba nti ebiseera tukyabuuza wasigaddeyo ennaku nga 42 oba 43 okumaliriza campaign gwe candidate ennaku zino zisigaddeyo ogenda kweyisa otya obulamu bw'abantu bawagizi bo oba obuteeka mu kitiibwa leka kubuteeka mu matiga naffe ab'ebitongole by'okwerinda bwe tuba tukola emirimu gyaffe tugezeeko kulaba nti tukuuma obulamu bw'abantu ate bwe tuba nga tulina ebintu byetulina okukozesa tubalirire nti kino kyengenda kukozesa wano kyekyetaagibwa oba waliwo ekisobola okutereeza embeera eno nga sijjeeyo kiri nolwekyo ffenna kyengamba kitukwatako nga kakiiko era wiiki ejja nga bwe twagambye twategeeza eggwanga olukungaana lwali kakiiko ebyokulonda nti wiiki ejja tugenda kukola olukungaana lwaba agents ba presidential candidates abakulu b'ebitongole byokwerinda Uganda Police Force naffe abakiiko kyebyokulonda tusobole okulaba kiki ekireeseewo embeera etokusajjuka so nga ate ebintu badde bitambula bu ejja kubayo okulonda yaga n'abeesimbe obonabona akawaganya batuuke ku bantu baibwe babakobera ebirungi bajja okola Uganda abantu ne beda bawuliza nimala nibakubamu amasasi nimubaleetera embwa nimubaleeta buli forces yona nze nabaye ku main idwale kutoche walugogo emotoka edaba jasoba bavire magamaga obada avire mu Gaddafi tetwidi ayinga emotoka dabere isatu ngandi budamaje baleeta nibuno bokadei obwakenjira police bwabembyamba lubirugavu nabona bwe nafuna enike nakuba nti abaana abo bebagemise emundu bakali kumala training oba weire emundu bali kujja mu bantu banji batandika okwida mu amalala bakube muki mu bantu amasasi nsena bwena akafirimbo kabaire abajaso be ku motoka ayenga buli ali kuvako emundu ali kujirinza muki mu bantu direct tinakuba weigulu ndi ali kuba mu air ali kuba mu bantu direct ebyo tubakoba tuti government eno insha Allah obalulibali obanu banakigayaza batya oba naita bameka ayida kutuka kisere koleki eyida kuvako eyenda takolachi teyenda edo